Bano be bamu ku batuuze b'e Nyanja ekiri mu ggombolola y'Egoma abadde mu lukiiko lw'ebyokwekulakulanya era mwe babadde basuubira omubaka wa Paalamenti Betty Nambooze ne mmeeya wa Mukono Johnson Myanja Ssenyonga okubaako ettu lye babawa. Bw'abadde ayogera eri abatuuze bano, Nambooze agambye nti embeera y'okusabiriza etuusizza abavubuka abasinga obungi okwekubira mu bwavu olw'engeri gye batayagala kukola kuba buli kadde baagala bya bwereere. Annyonnyodde nti abavubuka be babaagala okwegobako obwavu balina okwenyigira mu by'obulimi. Olwo ababaka ba Paalamenti ne babongerezaako. Mukigezezzaako abantu b'e Mukono Mukama yakibaleeteranga kirabo ne mukigezaako mukirabye. Okuwa omuntu akalulu ne mutamuggyako ssente. Mwakigezaako omulundi ogwo kati mukirabye. Zira baleetanga soda ne bagamba okulima nakalere tebamulima. Wano ne mmeeya w'e Mukono Johnson Myanja Ssenyonga waaviiriddeyo n'ategeeza abatuuze nga bw'atagenda kugumiikiriza bassemugayaavu abatuuse n'okulinda abakulembeze babazimbire kabuyonjo mu maka gaabwe. Omutuuse n'omujjukiza toyireeti ye, toyireeti ye ejjudde, ekkuba erikyamewo weetaaga okusimawo, amazzi galegamawo, ensiri bwe ziregamamu. Era we twakoleranga bulungi bwasi nga tobijjukiza muntu, naye kati obugayaavu bwe twetaddemu olwabino ebyajja ebyokulonda buli muntu alowooza kansala yanaakola, kansala ensiri bwe ziruma bwe ziba nga amazzi gali wuwo oba kisoboka ekyo? Kansala yagwa mu kinnya, so nga twatusobola okukola ebintu ebikyusa embeera. Ssenyonga ayongeddeko nti woofiisi ye yakuyambako abo bokka abalina kye batandiseewo mu kweyimirizaawo so si abataddewo engalo bafune bwe kiba nga baagala okwegoba mu bwavu.